Good morning. Muli mutya mwalokoka? Twalokoka. Kirungi nnyo mulokoke. Osiba nnyo osiba. Nze nsiba sina mmere yakulya nze nyinza okusiba Gashumba nsiba ki? Bwe kiba nti ogenda mu ggulu kijjava kusiiba sijja kusiiba. Sisobola. Lwaki nsiiba? Ndi Mukatoliki. Bajjajja bange baba consulting nga bawandiika Bible etugamba okusiiba. Sisiiba nze. Nkola ebikolwa ebirungi. Ebyo bijja okuntwala mu bwakabaka bwa Katonda bwe bubaayo. Sisiiba. No. Ndya kubanga appetite yange yakwegayirira wensanze akokulya nga ndya. Appetite eri hai yakwegayirira. Oluzungu mirembe gino oluzungu lwabwe batawanya. Oluzungu njogedde mu luzungu. Gwerinda ko kyekigano okusiba. Sisiiba. Nze netegerera. Yes ndi Mukatoliki. Ndi Mukatoliki kubanga mva mu family y'Abakatoliki ne sisiiba. Ninga bakubatiza. Ndi mubatize. Sisiiba. Sina kyesiiba. Nakoma gisomanga mu primary. Bible. Endala mpozi pasta bujingo gye yampe ennaku ezo gye natandika okusoma. Nkola ebikolwa ebirungi. Ekikufuula a Christian si kusoma Bible ebikolwa. Bantu bangi basoma Bible, basoma Quran every day. Nenge ebikolwa byabwe biri contrary to those books. Nga bayina emitima emivundu, bayina obukyayi, bayina enge, bayina ettima. Teri muntu akuwasalamu n'akubba. Obwenzi tebusinga mu bafumbo ate abagatte. Lwaki babagatta temulina siriimu ate ne mala emyaka 2 mu bufumbo ne mufuna siriimu abayava mumu ababiri mulimu abayalume ebbali. Yes. So kikufuula a good Christian si kusoma Bible si buli abagamba nti mukama bali abo wakabaka wa Katonda. Tonna kuli abapasita bayita mu bbuutu. Ate bakuvaayo. Gashumba. Bw'onookera ku makya n'ofuna omukyala. Bagenda kubagatta oba ogenda kutwala kawundoka ku bidinisa. Naawe nja kwanjula official nja kukola okwanjula okumenya ebitooke. Nja kusetinga president. N'embaga yange tenda kusuka abantu aga 2. Kwa mbaga yange na mukyala wange. Si wa kyalo. Embaga yamwe yaba kyalo yekwe kwanjula. Bwe mwagala yabakola yakasiki muzine mu buuke ng'enjana n'embaga yange tumale tugende ku honeymoon. Naye abantu boolina togamba abantu boolina balina okubanga abantu bali abantu 20 bokka. Ate abantu bennyina bafumbiddwe mukyala wange mbakoledde okwanjula n'akasiki. Ninga abantu bakwagala embaga binagiteekana mu kisaawe na. Anti kakati kyemba nkoze okwanjula n'akasiki. Embaga y'abantu aga 2. Ebyo natubyogera. Ojja kutegeera ng'ewedde. Omanyi mwagala nnyo olugambo. Ebyo natubyogera. Yo omukyala tumufuna ddi? Mukyala si wuwo ne bwe mba muyina kakati. Sinza muli babi nnyo. Bannayuganda tebaagaliza. Balina ettima. Bannayuganda tebaagaliza. Tulina posi gye twalabye etambula nga ogamba bakunoonyeza omukyala nagyogeddewo. Ku social media nti oyanoonya mukyala. Omwana yawandiise nti Kenzo ne Gashumba be batawasa mwaka guno batuteeke ku Jumia. Sinzi. Nena mwe kibakakatako okunfunira omukyala. Kibakakatako. Gobo nnumirwa nnyo nti sina mukyala munfunire. Naye kitufu etagagenda ku Jumia nga maliza nawo kyekizibu ekirimu. Naye kitufu babateeke ku Jumia. Bani. Lwaki onsalirawo nze obw'obulamu bw'ombumanyi nze obw'omumanyi mukyala wange anjagala nnyo kyekyo omulina wange mwanjule ne bwe naba ngenza okwanjula mwenna mujja kubeerako n'ekyembaga bannayuganda tebabulira kyokola balage nga kiwedde. Nze ngamba yakiwandiise mutuufu gwe ne Kenzo muluddewo. Ne Kenzo yalina Rwema ate akyamulina yalina Rwema ajja kuleeta Kenzo naye ajja kuleeta with the time. Nenga wandiye kusinga bwe kyemulina okumanya ekirala abantu abasinga mu glorifying obufumbo abamu si kye tuliko mulinganga baga nti pinako y'omuntu yembaga. Nzinza okubanga nze si dream yange endala nnyo ekikulu ndi happy okubeera mu bufumbo nga mulwanagana every day nga temulina mirembe abeereddewo asinga. Nze mu Kampala muno nyina challenges nyina amabanja n'ebintu ebirala tewali muntu alina mirembe gye nyina. Nze nsamba piro zange 6 ne zigwa kwa teri ankiitingako ono nkiitingako otya nga sikudeetinga. Okitegeera tosobola nenga qualities z'omukyala kigo wandibadde naye eyo wange saagala nyina mikwano gyange bangi abandaba besaagala bayinza okunyigira olw'ekyo naye abali close to me bamanyi abantu benjagala bali be baalagira abavandimwe abalina zino ensingo ng'eŋŋaali omukazi eyeebaka n'olaba ka bebi naye wali ozuukuse n'eggoonya mu kitanda. Kati ono omulaba omulaba eyo mutuufu omulengera
tumuteeka mu kamera abamayita ogenda baveeyo buuza lwa miti abamanyi be nali mbaddeko nabo nalina omuntu yali asinga obulungi wana abayaye ne bamutwala bakubbira omukazi bawala baali babiri naye sijja boogera mannya gaabwe baali basinga obulungi mu Africa omu bwe nabeeranga naye ku bitaala byewandegeyanga byaka green ebiba ku red yes era waliwo omuliwo aba traffic abaatukwata naye omu traffic naga allo is this a person or what abasajja batendinga okufalling in love n'abawala n'abakyala abafaanana bamaama bangwe. So my mother, she's terribly beautiful. Okitegeera ndowooza. So naye bwe yali. Masappe gatya? Masappe mbuli ekyo ekisappe kyembeeramu. Kimbuulire kimumbu gye mubeera nga mugomoka mbeerayo. Mbulya we nali mbadde mu showbiz. Simu muntayiza nze mbayise. Masappe galiwa. Lwakuba oluzungu lw'omu emirembe gino socialite me amaye socialite dilondaba mu bbaala dilonda mu bintu ebyebyo ebyokweraga ebyamuwalawo bibeera mbeerewo mu byani gwe byamuwalawo tobibeeramu olaba nkaabira batali bange ate owange mbeera mu byabala ate owange misi bampita kubanga one of the contestants nali muwagira no nze nali mpagira prima. Yes, ne Hana yawangula. Yes. Wali kufuna mwana myaka jenkana myaka ebyo si bibyo. Boyizo kuba bitaga mwana myaka 28. Nyine emeka gonzaala. Nyine emeka wafudda kwani omanye myaka jange. Ekisembayo. Omuntu yenna abeera above 18. Osobola okufuna omuwala ngali 20, ngali 25, ali 28 nga mind ye singa omukazi alina emyaka 4 entegeera. Tosanga tolabayo ba myaka 4 mu 5 nga bali ku TikTok bakola live videos. Abaana bo kimanyi kye balidde nego oli mukola live TikTok videos. Osolo mufuna ngali 25 naye nge entegeera yasinga we myaka ameka 4. Ekisembayo lwaki wange yafumbirwa ali 18. Okitegeera tafumbye tanobangako. So temujajinga nga abantu okusinzira mu myaka. Omuntu ayinza okubanga emyaka mingi naye nge entegeera ye kiringa byempula mugambo abantu abakadde tebategeera ni akugamba osanga omukadde nga mugezi nnyo n'osanga omuvubuka nga obusiru bwalina bwebuteeka ku lotevaawo. Yes. Imba lwa Nalumansi olwa Bobi Wine walulabye otya? Naluwuliza goge mazima luli too substandard luli loko. Ekisinga okunnuma Abanigeria gye bagenze group mugenga too loko. Tewali luyimba lufulimuzibwa Uganda balukuba e Nairobi. Byonna bibeera wano mu Kampala Kibuye na Tete. Okiwulira nekye nalulabye kali mu kulumba bampuuga mu Buganda teyamuwagira no sense okujjako obusiru bwa Kyagulanyi nga yonka buyonke tewali kifo wano kyawagira Kyagulanyi nga Buganda ababaka bonna bayina bava muki mu Buganda ogambo nti bakuwagira. You get it? Producer eyalufulumiza yetaaga kusiba mu apa prison yabadde amukolera ebbanga lino kyeki baggwako dda basiimuuka. Abayimbi Abanigeria enyimba ze bazikuba mu nsi yonna global mwezi Kibuye na Tete nakulabye mwonoone seti kati buli muyimbi mu Uganda afulumye oluyimba yala nyimba za kwanjula za mbaga. That's where the problem is. The Nigerians are going global, you are going local. Nalumansi so substandard. Actually Kyagulanyi alina okwebaza Museveni singa zine nyimba Kyagulanyi za afulumya kakati singa ne ku birthday party zaawo tibakyamuyita kuyimba. Yes, zine nyimba zine Nalumansi enyimba ze yayimba ngedda zaddawa. No, nze njala nnyo Bobi Wine the artist, but Kyagulanyi the politician is zero. Tainawo. Hati kyayinawo ki? Yatugamba dictator amujjako dictator Museveni kati adda buto every day. Kyagulanyi ali ku beach ali angege ku mazzi Luto ali ku street alumba. Ne Kyagulanyi mwana gwe. Don't ever involve me into that talk. Njala olimo mu respecting nga mukulu wammwe. Okiwulira emyaka gy'oliko nkuzaala okitegeera next time involve me mu serious talk. Wano mu Buganda omuntu abeera mukoddomi wo nga yakyalewa ewo nga yayanjulwa okiwulidde. Never involve me in that such a talk. Please ne interview nzo gimala okitegeera. Next time muyigo ku respecting abantu gwe bopepeya nabo bakyalabo okitegeera ndowooza. Next time njala mu respecting
abantu omuntu kiringanga omuntu banagamba nti he's a lawyer. You can only be a lawyer nga you are graduated from a university. Omuntu tasobola kubeera pilot nga wakoma mu senior 6 nawano bwe kiri. Omuntu mu Buganda wano mwenzaalibwa actually n'okukyala tekumala okwanjula yabeera mukoddomi wo nesi kukeera bukeezi nemwe omanye ensi yayonoonese wano Uganda mwosanga badokita baprofeti waliwo yagamba ennaku ezo mbu yali ku highway Katonda n'amutwala mu ggulu kati nyina omukazi yagamba mbu yafa 2 munaabeerako mu ggulu yakomyewo kwigamba neri neggwanga muli tukwaseemu. Please, are you a fool? Can't you understand? They're asking Ibura. Okitegeera ndowooza omanyi olumu bwe mbawo exclusive zizino mwagala okukola ki okuyitawo okitegeera olumu mutu respecting n'emyaka kubanga nkusinga emyaka buli kimu olumu mutu respecting okitegeera